radio ne TV ne programu zaffe nsengeka obulungi omuli ebyemizannyo ebyenjigiriza ebyobusobozi n'enkulaakulana byonna wano ku Tawira radio ne TV amazima we gafa. Oli ku Tawira radio, Tawira TV, Johnson Sengendo, muzukulu wa Walusimbi nga nze ndi wano okubatuusako programu eno eriwo kutegeeza mu mwenna bannayuganda abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangalira mu UAE okwongera okumanya ebigenda mu maaso mu nsi yaffe gye tweyagaliramu ennyo nga tuzeeyo Bwakabaka bwa Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Olunaku luno olwaleero ndi n'omukulu oba Ssenkulu wa CBS njukire twamukyazaako omulundi guli n'abeera nga tunnyonnyolako ku CBS n'ebiki byekola. Kati mujjukire nti nno ensi bw'egenda ekula ate ebintu bigenda bikyuka. Olunaku luno olwaleero agenda kubeera nga essira alitadde nnyo ku nkyukakyuka eriwo mu buweereza bwa media, mu buweereza bw'amawulire nga tulaba luli tulina CBS 88.8 nga y'amayengo naye ate waliwo enteekateeka ate endala nga naawe ali eno mu nsi z'obuwarabu oba oli USA oba oli Canada ng'osobola okubeera nga omanya ebigenda mu maaso. Essaawa eyo nga kikolebwa ng'era naawe obeera nga okifuna. Agenda kubeera nga atunnyonnyola mu bugazi bwakyo era n'emitimbagano egy'enjawulo. Era nsaba agenda kubeera nga abeeyanjulirako essaawa zino era ababuuzeeko. Ssebo mukadde wange nsaba obuuze ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangalira mu nsi z'obuwarabu wano mu UAE. Abantu ba Kabaka bannayuganda mwenna ziramu kubabuuzaako ate mwebale kumukyaza ate. Njagala tugende butereevu. Tulaba nga tulina CBS etukoledde omulimu ogw'ettendo. Nsaba omuntu waffe ali eyo oddemu katono omunnyonnyoleko ku CBS kuba kati tugenda ate kugaziya ekintu n'engeri gye tugenda okulaba abantu baffe nga bafunamu amawulire agali mu Uganda oba agali mu Bwakabaka bwa Buganda nga naffe ne tubeera tugafuna. Nsaba otwandikirawo se omukadde wange. Aziza nnyo mwami Sengendo. Ku mulundi guli twayogera ku CBS n'okusinga essira nalissa nnyo ku radio eyaffe ey'edda Nansangwa eyisa obubaka mu mayengo mu bbanga. Ne ku mulundi guno ngenda kwogera kubeera ku kutambuza mayengo. Yes. Naye ku luno entambuza y'amayengo olw'enkyukakyuka y'ensi tekinologiya n'obuyiiya obukoleddwa abantu ab'enjawulo mu nsi. Njagala okubategeeza nti amayengo engeri gigatambuzibwamu n'obubaka engeri gye butambuzibwamu bikyuseemu. Era Kyabassa yali tasobola kusigala mabega. Mu nkola empya ezzeewo eyitibwa digital. Yes. Oba the internet of things. Mulimu ne artificial intelligence. Naffe nga radio ya Kabaka twenyigidde era tutambuliramu n'enkyukakyuka Era kati tusobola okutuusa obubaka bwa Kabaka obubaka bwa radio nga tuyita ku mitimbagano. Empeereza ey'emitimbagano. Yes. Oba empeereza ya digital oba ya internet. Nga bwe twogerera CBS erina emikutu 8. Emikutu 8 imigatta bantu nga gyakumayengo nga gya internet. Otyo. Eja social media. Ejiyitibwa social media. Yes. Ngera emikutu egyo nja kusooka n'ekibanja kubanga ennaku zino kampani yonna oba mulimu gwonna ogutalina kibanja teguba oba ku mutimbagano oluusi bagutwala ng'ogutali serious gye tuyinza okuyita website. Website. Kati website ya CBS entongole osobola okugifuna ku kibanja cbsfm.ug. cbsfm.ug. Ekyo kye kibanja kyaffe. Okay. Eyo obuntu obulala bungi bagula tubasaba obutemubugendako naye ekibanja kyaffe ekitongole kiri oyagala okumanya ebitukwatako nga CBS empeereza yaffe bine services endala zosobola okufuna ku CBS eri www.cbs.ug. No, cbsfm.ug.
Okay. Era ng'okwo osobola okufuna okutuweereza ebirango byo ne tubiranga. Osobola okumanya bikwata ku amawulire ag'enjawulo tugateekako. Osobola okugafunako amatongole. Sokolindeko kawo. N'okuwuliriza radio. Singa mbeera nina ekirango kyange ndi wano nfiiriddwa mukadde wange oba nina ekintu kyange nsobola okuweereza ekirango kyange nga mpita ku kibanja ekyo. N'okusasula n'osasula ku kibanja ekyo. Butereevu. Tekyo nga nkirungi. Ekiseera n'otaziyisa muntu mulala. Wanga manya oluusi zidda bonkana naki. Yes. Kakati ekibanja ekyo osobola okugirako. Ekyokubiri ku kibanja ekyo era naffe osobola okutuwandiikira ne tukwanukula. Ne tuwayaamu naawe bakita chatting. Ne tufuna bikwatako n'otubuulira ebirowoozo byo. Ate era ku kibanja ekyo osobola okututeekako radio yennyini kuliko akantu kogenda 88 n'okakoonako n'otandika okuwuliriza 89 n'okoonako n'otandika okuwuliriza. N'olwensonga eyo radio ate tugiwanula eri ey'amayengo ne tugiteeka ku kibanja Emitimbagano nesobola okubona ensi yonna. Kituufu nnyo. Kuba tulina okutambula n'omulembe. Kituufu nnyo ate kirungi nnyo. Omukutu omulala gwa social media gwe tuyita YouTube. Nga YouTube yaffe osobola okutusanga ku CBS FM UG official. CBS FM UG official. CBS FM UG official. Oli bw'oteekamu bw'otyo ojja kuba ofuna CBS ku YouTube otandika okulaba buli kimu ekigenda mu maaso. Tuna programs ennungi ennyo ze tuteekayo ku mukutu ogwo ogwa YouTube. Mulimu Kalabalaba ekolebwa Dr. Sam Kazibwe, mulimu business tips, mulimu abaliko, mulimu kkirizo bagaana gakuweebwa muno. Me programs endala nnyingi. Uganda ne government abantu basaana bagoberere nnyo. Naye waliwo account endala nnyingi eza YouTube abantu bateekawo. Naye eri official entuufu yeeyo. Era kigambo official mtu alina okiteekako. Okay. Kati mukutu ki omulala oba mutimbagano ki omulala? Omutimbagano omulala ye Facebook account. Facebook. Kakati mukutu ki omulala gwe mulina? Twitter handle. Yes. Twitter handle ya CBS ntongole ye CBS FM _UG. CBS FM _UG. Okay. Kati omuntu yenna bw'ogenda ku Twitter handle ya CBS ojja kubeeranga ofuna buli kimu ekibeerayo programs ez'enjawulo. Tulabayo waliwo omukutu omulala gwe mulina oba omutimbagano omulala kwe muli ng'aba CBS FM kuba eno radio yaffe ya bujjajja tulina okumanya buli kimu. Oyinza okubeerawo nga gwe YouTube oluusi otolina data nga tojja gisobola bulungi ng'ogenda ate ku Twitter. Oyinza okuba kintu ekisobola ng'ogenda ku website buli wamu agenda kubeera nga abitubulya byonna kwe tubatambuliza amawulire ng'aba CBS radio yaffe ey'obujjajja gwe wenna ali mu nsi yonna gy'olimu kubajjukira gano amayengo oba omutimbagano wonna w'obeera oli osobola okubeera nga ofuna ebigenda mu maaso. Kati mutimbagano ky'omulala gw'omulembe nnyo ogunyumira ennyo abavubuka gwa TikTok. Abavubuka banyumira omukutu obutonotono short video. Yes. Ogwo nako tugulina tulina ne Instagram ate era ne LinkedIn. So ekyo gyonna mikutu abavubuka basobola okulondoola ne bamanya ebigenda mu maaso. Kakati waliwo emitimbagano girina obuzibu oluusi obugirimu. Mulinawo enteekateeka eyinza okusomesa ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka kubanga emikutu gino tugirabira ku masimu ga seereza oba ku kompyuta. Mulinawo enteekateeka y'okulanga mubangula abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuyiga enkozesa y'amasimu ago gaseereza. Enteekateeka eyo tugirina era yekafube gwe tutandise kati. Yes. Twagala okusooka okubamanyisa nti emikutu gino CBS kweri basobola okugifuna. Yes. Okugirondoola. Kati mu kukola ekyo era tujja kugezaako nnyo okulaba nga abantu ba Kabaka abo batamanyi kukozesa amasimu ago bayiga basobole okutuukibwako obubaka. Okay. Kakati waliwo n'ensonga endala ndowooza kituyinza okwogerako mu masimu gano kubanga bwe tubeera nga tubadde tukozesa radio yaffe eri eya bujjajja erijja okuteekamu buteesi eryanda n'owuliriza. Kati ate jjukira eno okufuna eby'okumutimbagano tokuba ng'olina simu tokuba ng'olina data oba ng'olina wifi.
okubeera nga osobola okuaccessinga ebintu ebyo. Naye ate amasanyalaze ogabanga tegaliiko era oluusi tojja kufuna. Waliwo oyinza okuconnectinga ebintu bino nti omuntu amanda tegaliwo naye ate sola. Mwinawo enteekateeka y'okola kubanga emitimbagano oteeka okuba nga olina ebyo ebintu. Amasanyalaze nga ogalina ne data ng'omulina. Amasanyalaze obeera nga togalina nga ate data omulina, essimu tejja kubaako muliro. Awo oyinza kutegeeza otya Munnayuganda oba omuntu wa Ssaabasajja Kabaka nti bino ebintu tusuubira tujja bikwasaganya bulungi. Ngera bwe nayogeddeko emabega kyetaagisa nnyo abantu ba Kabaka okutambula n'omulembe. Kituufu. Kati omuntu atalina amasanyalaze ag'ekisowaani bagana aga bulijjo alina okusala amagezi nga gakyaliko akyajinga essimu era nga eriko omuliro n'okuteekako data asaanidde kubanga ebintu ebyo kati byafuuka kumpi ebitambuza obulamu obulamu bwaffe bwa bulijjo mutambulira ku ebyo. Naye ekirala singa omuntu abanga asubiddwa program oba oluusi yali talina amasanyalaze nga tannateekako buseekende data tulimu omukisa nadde emabega program zaffe zibeerako n'alaba mu nkola eyitibwa podcast n'alaba byasubiddwa oba n'awuliriza ebyamuyiseeko ne biba bya myezi gumu emabega oba myezi 3 emabega asobola okuddayo. Ekirungi ky'emikutu gino empeereza eno ya social media. Ate awo ekyo ndowooza kirabika kijja tuyambako nnyo kubanga osanga zino ez'amayengo kuno tuba tuwuliza ey'amayengo pulogulamu ebeera ekuyiseeko ebeera egenze togenda kuddamu giwulira, naye ate wano oba ekuyiseeko oyagala nakuddako ko mabega owulira ekyagambye osobola okuddayo. Enteekateeka twagala okubeebaza okubeera nga mugiteereddewo abantu ba Ssaabasajja Kabaka era tubasabira enteekateeka zonna ze mukola kuba ffe tuziganyulwamu ng'abantu naddala abantu abali mu nsi ezitali abali ku mawanga tubeera koko ne tulaba ebigenda mu maaso era nkubiriza mu mwenna bannayuganda abantu ba Ssaabasajja Kabaka okwettanira programs n'emitimbagano gino gijja bayamba okuyiga ebintu ebyenjawulo. Kakati nsabanga bw'ogambye ennaku zino entambula y'ensi bw'efaanana omuntu yenna okusigala mu butamanya oba obutamanya bigenda mu maaso ebya bulijjo ne bino ebyomugaso by'emirimu business n'ebirala yeenenyanga yekka. Kituufu. Olw'ensonga tekinologiya yono omupya awadde omukisa omuntu osobola okusoma nga oli ku buliri bwo obuliriza mu motoka otambula oli ku muti waggulu oli ku pati buli wamu wonna. Ate bannange ffe byonna bitulabyeko mu nsi ekintu kye bayita butamanya endwadde esigayo okuleeta obwavu n'okufa omuntu yandifudde. Obutamanya ndwadde mbi nnyo era omuntu bw'otateekawo maanyi gwe kennyini kwevumula butamanya oba bw'ofa mu mbeera embi weenenya wekka. Obutamanya radio ya Kabaka yajja kubuvumula. Ffe tukola kyonna ekisooka okubatuusaako obubaka amawulire ebitambula mu nsi naddala ebyomugaso ebisobola okuyamba omuntu wa Kabaka okuva waali nekulaakulanya nadda ku ddaala eddala. N'olwensonga eyo tubakubiriza abantu baveemu obunafu n'okwegayaaza bakole kyonna ekisoboka okugoberera ensi nga bwetambula. Ffe tukuŋŋaanya amawulire tusunsula bulungi ne tuleeta ebintu byonna ebiva mu nsi yonna ne tubatuusaako. Ate nga betugambye nti kati osobola n'okuddayo emabega n'obyenoonyeza n'obiraba. N'olwensonga nsaba abantu ba Kabaka babeere bajjumbize okunoonya amazima, okunoonya ebituufu, okunoonya okumanya n'okunoonya ebibayamba ate ne babissa mu nkola oluvannyuma. Kati nsaba waliwo obubaka bwe njagala obuli abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Emitimbagano gizze abantu tugikozesa naye ate waliwo abantu abagikozesezza mu ngeri obuulyawo etali nnuŋŋamu. Bubaka ki bw'oyinza okuwa abantu abo wano okunokolayo ebintu ebimu abantu balina okwewala ate ku social media kuba ebimu byonoonya obuwangwa bwaffe, ebimu byongeddemu ebintu byolaba nga ate bitumalawo bumazi. Bubaka ki bw'oyinza okuwa abantu ba Ssaabasajja Kabaka naddala abavubuka? Nja kusookera ku bubaka obwo naddala bw'ogambye bukwata ku Bwakabaka bwaffe butambula bisinga oluusi obubaka obwo nga bujingirire busavuwaziddwa mu ngeri etali ntuufu bunyoome buleeta embeera yonna. Bassebo ne bannyabo
obubaka bwange bwa mirundi ebiri ku nsonga eyo. Kikulu nnyo ndi wano nja kugera lugero. Bagamba bajjajja ffe bagera nti nannyini kiggwa yakiweebuula oba n'owemukira ebunyolo ng'atalidda Buganda. Ekimpe ekyo kibi. Bassebo ne bannyabo omuntu yenna yenna atambuza obubaka obukwata ku ggwanga li ku bwakabaka bwe asaana n'abeeramu n'olufungo olusiba n'akasiba. Kubanga bw'ona oweebuula obwakabaka n'oweebuula obukulembeze bw'obwakabaka gwe ng'oli mu kusanyuka munnange obwakabaka buno businga bunafuwa ne buvaawo ogenda kuzzaawo ki? Kituufu. N'olwensonga eyo obwakabaka ebyobuwangwa byaffe byennono naffe mwe twenyumiririza kyekitukunga awamu naffe ne tusigala ng'abantu ku nsi kuno. So mpa abantu amagezi nti engero ezo bazitwale nga nkulu nti nannyini kiggwa yakola ki? Yakiweebuula. Tuswala tusekererwa tufuuka ekisekererwa mu bantu abalala bonna mu nsi yonna. Ekyokubiri mbakubiriza nti bw'ofunawo ekintu kyoyagala okumanya ku bwakabaka oba olinayo wakiwulidde fuba nnyo owulirize CBS ogende ku mukutu gwa kabaka emikutu gino ejja mugattabantu ejja CBS emitongole ofuna amawulire amatuufu. Yes, kikulu nnyo omuntu okunoonya ekituufu naye abantu banaabuubuuka na buli kintu kye bawulidde balabye kino bagera kiri oluusi weewuunya naga nti abantu bano bigenderwawo yaabwe kiki? Yes, Mukama waffe Katikkiro bayita ba Patagonia. Kigambo ekyo kinnyumira nnyo. Naye nsaba kituufu abantu balumirirwa abamu baagala nnyo obwakabaka. Luusi ne boogera ebintu mu busungu ne babisaasaanya. Naye tebandikoze bwe batyo. Bafube bufubi kunoonya amawulire matuufu mu bantu abatuufu ku mikutu emituufu egyesigika egimikakafu egy'obwakabaka emitongole. Kituufu. Muno mwe muli CBS radio eno ya bulijjo, mwe muli CBS emikutu migatta abantu social media emitongole nga bwe tugisomye ne BBS telefine. Okay, twagala okwebaza oyo ye mukungu ngattako nti buli weekumira mu bintu mu mawulire amakyamu gwe n'osigalirayo eyo olw'ensonga zo manya ofaanaganako omuntu asalawo okunywa ebiragalalagala gwenanga ebiragalalagala n'ebyagazisa n'abalala ebiragalalagala ebyo bituuka nebikola ki? Nebikuvaako nebikuwonoona ndowooza mu bwongo mu mubiri n'information enno enkyamu efaanaganako ebiragalalagala. Ate nze mbadde nkitute nga oyinza okunywa omwenge noga nti weerabira ebbanja oluvannyuma lwabona ate mwenge ne gukugwako. Ebiragalalagala information eno amawulire amakyamu abantu bagabawa ne batafaayo kunoonya kituufu. Exactly. Lwaki ngambye nti kifaanaganako ng'ebiragalalagala kireetera omuntu okusalawo okukyamu oluusi n'atuuka n'okukola ekikyamu ku bulamu bwe n'obwabalala olwa information enkyamu. Eri abantu abeetuze ne betta ne beekanyuka ku bizimbe ne bagwa wansi kubanga baweereddwa ebintu ebikyamu ne beggwamu essuubi. Owulidde ne bagamba nti kifo ky'okubeera mu kino kannette. Kakati no n'ebyeggwanga bwe biri. Ekyokubiri kijja abantu ku mulamwa. Kituufu. Oyo yennyini omuntu atambuza obubaka obwava ku mulamwa n'abalala n'abalitira okuva ku mulamwa. Abandeegassa awamu ne tuzimba obwakabaka bwaffe ne tuzimba eggwanga lyaffe ne tuteekawo omusingi omulungi omunywevu abaana n'abazzukulu gwe balisikira. Ate twonoona bwonoonyi naye nga tusinzidde ku mawulire amakyamu agasamaza kubanga eno embeera gye turimu mu biseera bino we call it the information age or the information era. N'olwensonga eyo information eyo bw'etaba ntuufu efuuka butwa efuuka bulabe era ebaamu obulwa kintu ekibi kyekyakabaata yakabenje. Ekituufu. Era nkubiriza abavubuka nze sibagaana kufuna amawulire walawo naye bafune amawulire amatuufu okuva ku Kyabasa okuva
kuva ku mikutu gyaffe mugatta abantu okuva ku BBS Telefina tuzimbe eggwanga lyaffe tunyweze ebikoleddwawo tubitwale mu maaso kituufu. Okay, twagala okubebaza mwenna abawuliza Tawira TV era ng'essaawa bwe mbagambye nti ne Ssenkulu wa CBS radio yaffe ey'obujjajja era ng'amaze okutunnyonnyola biki byonna emitendera gye batadde okulaba nga babatuusaako amawulire ageesigika. Amawulire ageesigiko ina gafuna ku CBS 88.8 ne zonna ezijja zidiriŋŋana nga waazogeddeko naye ng'essaawa zino abadde ate annyonnyola nnyo ku mitimbagano kwe tusobola okubeera nga tufuna amawulire yonna gy'oli mu kifo ky'oli oba oli mu nnyumba yo oba oli mu mmotoka yo oba oli luddawo wonna obeera osobola okufuna amawulire ago ate n'okusabamu mwenna ennaku zino mbayita ba bloggers muguliriddwa nnyo abantu ab'enjawulo ne muteekawo oli n'akuwa obubaka nagamba yogera ku gundi ekigambo bwekiti ne bwekiti n'akuwayo akasente n'oyogera ebigambo gwe by'otalinaako mutwe n'amagulu naye ng'oli abikuwadde buwi ku mmeeza n'obyogera kintu ekyo kisiga obukyayi nze abantu kidde se mukadde wange waliwo abantu ginaga ngenda kukuwa ssente bwe ziti njagala oyogere ku ono bwoti ne bwoti ekyo nze nakigaana era okukyogera mmala kukifuna source ku muntu oyo akola ki akirinako obuvunaanyizibwa so mbasaba mwe na abalina accounts ez'enjawulo nga muweereza amawulire musigale ku mulamwa okusiga obukyayi naye bujja kuviiramu ate obuzibu obw'enjawulo. Njagala okubebaza mwena abadde bawuliza Tawira TV era ngenda kubeera nga maliriza nga nsaba omukulu ono ayiseyo obugambo bwe obusembayo obuolyawo tulina kye tutayogeddeeko wano obeere nga owumbawumba. Neyanziza nnyo kisa guno ensonga ekwata ku kuwuliriza radio kuyita ku mitimbagano social media platforms tugenda kugisaako nnyo essira era tusobole okubatuusaako ebintu ebisanyusa ebiyigiriza ebigunjula muveeko ekiwubaalo muyige mumanye mutambule n'ensi mulembe mufune opportunities tuzibatuuseeko okumanya ebifeeka naffe okumanya ebife ebuwalabu nga radio ekulyawo wonna woyagala wokonderako ku simu ku kompyuta kuki kaba kati gwe mulembe era kyekimu ku kakwefe gwe tutaddewo kati twagala abantu bategeere nti radio yaabwe yeyubula etambula n'omulembe era ya radio yaabwe eriko ebintu ebituufu ebyomugaso ebikulaakulanya ebizimba era tusaba beewale nnyo okukola ebintu ebizimbulula nga bettanira amawulire amakyamu agasasamaza. Ssaabasajja Kabaka yabaterawo emikutu gino gisobole okubayamba mu bulungi si mu bubi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Okay, tuyanziza nnyo tuyanzege oye Ssenkulu wa CBS radio y'obujjajja twagala okwebaza omwami oba omukungu Michael Kawooya Mwebe bwatyo bwabadde nga abategeeza ebikwatagana ku mitimbagano naye nga njagala okwebaza mwenna abakulembeze ba Abu Dhabi Ssaabasajja Kabaka abakulemberwa mukulu Ismail Sebugwawo Sewebale obuweereza bonna bwokola n'akakiikoko okuli omumyukawo asooka omukulu Shabani Rugobe ate n'omumyukawo atwala Alaini omukulu Segona Ismail njagala okutumirako omukulu Joseph Ntale ngoye mobilize akakiiko ka Ssaabasajja Kabaka Abu Dhabi ate n'omukulu Nkyala Hawa Nasuna ngoye n'abakyala akakiiko ako ne Ibrahim Rugolobi ngoye wabyamizannyo okwenteka mukulu Roni Ssenyonjo ngoye muwi w'amagezi oba omuwabuzi era n'okwebaza mukyala Winnie Nansamba nga ye wawero feya atessa mu kintu era nga oyo yewe ebyobuwangwa n'ennono mukulu Siraje Kalungi nga ye w'abavubuka ne Johnson Sengendo ow'amawulire akakiiko ako aka Abu Dhabi ate n'okwebaza akakiiko ka Sharuja akakulemberwa mukulu Ismail Kamoga. Johnson Sengendo ku Tawira Radio Tawira TV olwaliyo nga mbadde mbatuusaako ebifa mu Bwakabaka bwa Buganda era nga mbadde n'omukungu wa Ssenkulu wa CBS Radio omukulu Michael Kawooya Mwebe. Mbere bulungi mweraba. Owuliriza Tawira Radio ne Tawira TV ensibuko y'amazima.